kati ababaka 472 tobayina katono nnyo. Kakati abantu naye abamanyiira okulowooza nti ekyamaanyi mu kuvuganya gavumenti ya Uganda kyoyinza okufuna kukwata kyakubiri nga tebalina ssuubi likyusa gavumenti, beba balina endowooza egamba nti ekibiina ky'ebyobufuzi ekizze DF n'ebirala bivuganya Nuupu kubanga yeri mu kyokubiri. Abadde abuuza nti munaabeera ba leader of opposition biri abiri mu mukaaga tolaba n'ekibuuzo olaba nekyebadde ayagala okumanya yaawulira obuwanguzi bw'alina okukomako bwakubeera leader wa opposition. Naye tulina ebigendererwa ebyokukyusa eggwanga lino. Kakati ebigendererwa byokukyusa ye bw'alowooza naye nga tewali we kiragirwa nti anaakyusa gavumenti ayina kukwata kyakubiri, nti bw'anaakikwata deni oguddako ajja kufuuka. Ebyo ebyokubiri bazze babikwata emirundi mingi n'akisigalamu ebisanja byonna okutuuka lwakiva namu n'agenda mu bannamba lujega. Kati kyetaagamu okutegeera okusukka wano nti tusobola okuvuganya gavumenti ne tugiwangula. Kitegeeza okuvuganya gavumenti ne tugiwangula tojja buzi kuvuganya mu kalulu, naye teekawo strategies ezisobola okuwangula akalulu oyingire mu gavumenti. Strategies ezo okuziteekawo zirowoozebwako era ziweebwa ekiseera ne muziwa obudde ne muzekenneenya ne mukenenula ensonga kagamba ne wabaawo ebyobuvunaanyizibwa ebikolebwa. Kakati atabikoze tasobola kutuuka ku buwanguzi bwa gavumenti. Era n'essaawa zino nze nkikakasa NUP kye yanoonye mu kalulu kano kufuuka leader wa opposition teyazze kuwangula. Kati ate ekyo bw'obanga ekyo kyekikuleese bannayuganda oba obaliddemu olukwe era oba bawuddisiza kubanga balonda oyingire gavumenti era bo tebajjanko kulonda wakubiri, tebajjanko kulonda ofuuke wakubiri, bajja kukulonda ovuganye owangule gavumenti okyuse embeera yaabwe ng'okyusa polisi zonna ezikolebwa ng'obawa ebyo batasobola kufuna mu gavumenti eriko. Naye kati buli lwojja gwe ng'oyagala kubeera mu kyakubiri bannayuganda oba balyazaamaanyiza. Kakati no DF ekyo si kyeyagala, sitwagala kubuzaabuza bannayuganda, twagala kukyusa gavumenti. Era bw'olaba nga ebyetaagisa okusobola okukyusa gavumenti tonnaba kubifuna, ekyo tokigendamu, lindako weetegeke. Weetegeke ogwo si mukolo bukolo. Yes, era njagala kumwebaza tebisobola kuvaamu mu mbeera eriwo. Olina kusooka kukyusa mbeera. Faananako omufumbi w'emmere. Bw'ozuula nga tolina nku, tolina mazzi, tolina muliro, teweetantala kulya mmere enfumbe. Gwoba toli wakulya mmere enfumbe, genda sima muwogo muwaate butemeteme, bwoba olina otonnyo mansaako meketa. Ebyo mmere enfumbe bikole ki? Biveeko. Lyebyo ebijja mu ekyo kyolina embeera byekusobozesa. Naye otajja kuva eri otandise okuwaata amatooke ogateeseteese, amazzi toyina, enku toyina, n'omuliro gwennyini togulina kubanga singa wadde olina omuliro nga tolina mazzi waali badde osobola n'okugoocha kuba amatooke amawokye bagalya, naye n'omuliro tolina. Gwe genda bugenzi sima mmere ya muwogo emeketebwa, naye lumonde basobola omumeketa. Bw'oba olina bibala mapaapaali g'oba olya kakadi byoba olya kakadi, ekyo kyekiri ne wano. DF ebyo yabirabye. Toyina mbeera ya byamateeka yonna ekusobozesa kutwala abapulezidenti bwa Uganda. Obunonako ki obwo buveeko. Naye kubeera ababaka ba paalamenti, naye ababaka ba paalamenti ekyo kyekifaananyi ekigazi ng'okirabidde mu mpuuga yekka, naye si bwa Nnyendo Mukungwe bukka, dda ku bubaka bwa paalamenti osobole okufuna ababaka ba paalamenti bagende mu paalamenti kubanga be bajja okuyamba okuteekawo ekyo, okukyusa embeera, wagendewo embeera esobozesa omuntu okuwangula obwa pulezidenti bw'eggwanga. Abasinga nga bagamba nti Oweekitiibwa Mpuuga yalabyenga oba oliawo Nuupu, kale ne NRM katugiteeke naye n'okusingira ddala Nuupu kubanga Masaka emanyikiddwa
nga eya opposition nti abazze naddala ku kifo ekyo particularly kubanga kale naali kukimanya kabonera era naye wa DF nti banafu kyekyamukomezaawo. Ate ye tawangula banafu bulijjo awangula b'amaanyi era ebiseera ebisinga lwaki nkugamba nti awangula b'amaanyi akalube kaba katandika bangi batandika okwogera nti ampuga ku luno tadda ku luno tadda avuganya abanafu oyinza omulangirirako obutadda kitegeeza bamala kulaba nga bavuganya b'amaanyi naye ate ab'amaanyi ne basangayo Kirimaanyi n'abamegga. Kati nze sinza kugamba nti agenda kuvuganya banafu batabavuganyangako mpozi ku luno kale kirimu embeera nti abasinga bakyakayiga bw'otunuulira yes bakyakayiga abamu era kituufu kuba kati bw'ogenda olaba avuganya eno Munyendo Mukungwe alivuganya ekimanya kabonera tayinza nakugamba nti yali akulembeddeko ku erosi tebakulemberangako naku erosi tebaberangako baki kwegala leero tomanyi kadi ekyo nakyo bwekiri naye kale kakati munnange kisoboka okuba kubanga ambuleera naffe ku luli tubadde tukyali b'amaanyi mu NUP ekyalina amaanyi bwe twajjira bwe bagambira nti gwali muyaga ababaka yasimbawo abawera 200 naye tulaba nti ate yafunako 5-7 bwekyogamba abalala yabawa gundi yabawa bikunta tebalina ambuleera tebalina makutiya n'abalala abalala bakabonero tekaali kutiya era kyali ki kyali ambuleera era netufunako kati tekyasobokawo ntekola abantu bagenda kulonda nga banyigako balaba omuli omulamwa omuula emwanyi etalimu muula tebajinza kugironda so kakati ebyo byebiri awo tulina ekigenderero kigazi nga DF twazzeyo netuzimba pya netusima omusingi omunywevu gulugulu era ssemateeka w'ekibiina waali simanyi lwakuba nti ozze leero osanze nyinza okuba nga nja kukebererako awo woonoovira wano ndaba oba nyinamu ku kopi wano nene ensawo giraba ya DFN kakati kandaba oba nyinamu ku ssemateeka w'ekibiina okukulaga nti ekibiina kyetulimu no kyabigenderero omufunze yoyo omufunze yoyo omufunze yoyo tutambula naye omuntu osobola okubanga omuntu omuleeta mu kintu naye n'endagaano mweyegattira naawe n'agimanya si kumubuzaabuza wafunako kopi oba nakuwa n'otwalako ku kopi buno nyina kopi nja kuwa otwaleko waliwo n'endagaano egundi n'emiramwa gyaffe gyetugenda okutambulizaako ekibiina tutwale eggwanga mu maaso nakyo nja kukikulaga nebino ono ye ssemateeka omufunze owa DF ekibiina kyaffe kati bali abalala babuuze ssemateeka wamwe ali luddawo neyesimbye wano MP tamanyi na ssemateeka wa kibiina yamusobozesa kufuna kaadi oba butagifuna byeyayiseemu okumuwa kaadi n'oyo gwe bataagiwadde sawa zino boogera tebamanyi nkola yakoleddwamu bo kulemererwa kufuna kaadi oba abafunye kusobola kuzifuna naye kugamba bugambi nti nabadde n'omukisa abasajja ne bandaba nabadde n'omukisa abasajja kwebwe bityo kyobola nti waliwo bali abagamba nti eyasasudde ennyingi yafunye eki biva mu kuba nti toyina bulambike toyina kiwandiiko kikulambika nkola zirambika otuuka otya ku candidate omutuufu kubanga abaagala bangi naye ofunako otya asinga banne kibeera mu mateeka ga kibiina gurawundi ate ojja bawulira mu kugwa gurawundi nga bagwa ojja kuziraba bajja kugwa balinde naye kanoko nkakuwadde ssebo ssemateeka wa DF mu bufunze mwali muno buli article yonna mweri eyogerwako era okalaba kagamba Democratic Front Real Change Act now enkyukakyuka entuufu eyannamaddala kolerawo kola leero tolindako
tutandise era twatandika dda abaana bali mu kukola abantu bali mu kukola okulabika nti tujja kufuna enkyukakyuka ezo ezigwanidde so constitution yeno akabonero ke komuti kabonero ka muti so wansi w'omuti abantu bonna abakulu basajja bakulu abakazi abavubuka abayizi abasuubuzi abalimi bonna batuulamu ne bateesa ebyensonga kubanga bagamba muganda agamba nti ebisenge birina amatu mu bizimba olumu mulimu amatu bantu balumika tuli wano twogera ne wayinza obbaawo wali bweru alumika naye wabweru wansi w'omuti wogererwa ebyama kubanga omuti oba osobola okugulaba nti teryaliyo ne kitundutundu abakwetolodde tewali muntu ne muteesa ebyensonga ke kabonero kano ak'omuti ambuleera ate golooza waliyo ambuleera ejjamu abantu 20 wadde 5 gwojekwatira era kibuyaga bwajja n'agiwunjula kakati eyo yenteekateeka ey'ekibiina kyetutandise ekyobuvunanyizibwa tetufuddeeyo tuyinza okubanga leero DF tevuganyiza ku bwa pulezidenti bwa ggwanga nga bwe kiri kati naye tekigijjaako nti erina ebirina okutuukibwako mu bbanga eggere era bwe tunaamala okubituukako ebyo kino ekyokufuna obwa pulezidenti kijja kuba kyangu ate obutateekawo pulezidenti ate munnange tekiri mu mateeka ga kibiina kino nti muteekwa buteekwa okuteekawo omuntu ku bwa pulezidenti tekirimu so ne ssemateeka ow'eggwanga lyonna talina wagambira ne bwogera mu political parties and organizations act talina wegambira nti ekibiina ky'ebifuzi kyonna kitekukusimbawo omuntu ku bwa pulezidenti naye era tekigamba tewali we boogerera nti olumu bwe kiba kyagadde tekisimbe nga tebabyogerera ebyo naye kiri mmwe bannakibiina n'obukulembeze omulamwa gwaffe guli ki kati omulamwa gwaffe essaawa zino teguli ku kutwala bwa pulezidenti kubanga tewali bitusobozesa kubutwala naye ate omulamwa omukulu tuteekwa okutwala obukulembeze bw'eggwanga nga tuyita mu kutereeza amateeka tusobole okufuna ekisaawe ekyokwegazanyizaamu okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga kati kitegeeza tusoose twagala kusooka kulima obulime ekisambu tukitegeka si kugwa bugwe musiko abantu bayiga ennima ennaku zino asanga ekisiko ngaekyo n'asimamu ebinya byakasooli n'asimba n'ava emabega olumala okusimba najja nga afuuyira ekyo mu bulimi kisoboka nojja nga ofuuyira notta guno omuddo kati bw'okitwala eno mu byobufuzi toyitamu nedda toyitamu kakati tuzze katutwale ebifo by'obubaka bwa palamenti katutwalireko gavumenti nesimbye ku bwameeya bwa Masaka City bakansalas basendobazi district besimbyewo bameeya bebugibira besimbyewo ekigendererwa nti wakati mu kukyusa amateeka kuba constitution eno gye ya Uganda tubagamba yasosonkolwa nnyo naye n'ebimu bikaddiye yeetaaga kye bayita overhaul okugikyusa yonna yonna engeri ey'omuggundu kakati ojja kwesanga ng'ebimu mu mateeka ago ebimu byetaaga referendum kalulu ka kikungu ojja kwesanga nga ebirala amateeka gasobola okukyuka nga gayita mu local government kubanga amasemateeka wa Uganda mwekiri mulimu amateeka nga council za district bwe ziyisa bwe zikuba akalulu musobola okukola ki amateeka ago gakyuka kakati ffe ababa bakoze ne tutwala gavumenti ez'ebitundu era enteekateeka ezo zijja kutusangayo tuwe eggwanga lino ekintu ekisinga okuba ekirungi kusinga okuvuganya ku bwa pulezidenti naye nga n'avuganya abugenzeemu akimanyi tagenze kuwangula naye agenze kwetololako ggwanga agenze mu katemba akwate ekyokubiri kubanga kyanoonye banoonye kyakubiri banona kyakubiri kyakusatu kubanga mwemuva mu bbeera bali kiri kyenkugambye nti ekivaamu oli okugamba nti lwaki DF olwanyisa Nuupu ate nga Nuupu talina kyalina kyomulwanyisaako
kubanga bo bamatira nti ekinene kibasobola okukola mu byobufuzi bya Uganda mu mbeera nga bweri kukwata kyakubiri oyo oba awangudde. Meeya, biki ebituukiddwako mu kisanja kyo kino nga Nyendo Mukungwe division mu office? Nyendo Mukungwe division nina enkola ne kanso yange yonna okutwalira wamu. Nategeeza abantu ba Nyendo Mukungwe kubanga ne bwe nali nkyali mu Nyendo Senyange nga ssentebe waayo, nali ntunuulira nnyo okukulaakulanya eggombolola eyo eya Nyendo Senyange yonna mu bugazi bwayo, nga njiggulirawo amakubo ge bayita ezo ze physical infrastructure, amakubo 1 abantu ge batambuliramu mu bitundu, kubanga bw'oteekawo amakubo mu bitundu enkulaakulana ejja butereevu yokka. Ekyo ne tukikola mu buli mwaka gwa byansimbi okuva nga nkyali mu municipality, nzigulawo amakubo amapya, roads, new roads 3 mu bitundu byaffe. Era n'omwaka guno bwenkikoze mu division ya Nyendo Mukungwe ne kanso yange, buli mwaka tuggulawo amakubo 3. Kitegeeza nti ekisanja kyo kinaggwerako onooba ogudde wamu amakubo 3 emirundi 5 ge makubo 10 okumenyako agamu kwago. Ekyokugeza mu kisanja mu mwaka ogwasooka twaggulawo oluguudo lwetwawa n'erinnya Frank Senteze, oyo no yali mukuumi wa President Kyagulanyi eyattibwa n'emmotoka y'amagye bulawundi e Busega n'aziikibwa e Kasanje. Twamubulamu n'oluguudo Frank Senteze Road, olwo ntuluggulawo oluguudo olupya. Bwe twaggulawo olwo twaggulawo n'oluguudo olulala lwe bayita luli mu muluka gwe Kitengeesa, twaluyita Male Road, luli Kitengeesa ku kyalo Mizinga. Kwolwo ne tuggulawo n'oluguudo lwe bayita Semanda Road, luli mu muluka gwe Butego Ekiyimbwe. Tukola enguudo zibeera nnungi, tuziteekako malamu mita 8 obugazi, tulukola lwa malamu naye lunene, nga tekitwetaagisa ne mu myaka egijja ne luba lwakuteekebwako kolasi, tuba situlina kye tunoonya, obugazi bwalwo tuba twabufuna dda. So nga kitegeeza nti abantu ne bwe bazimba tebakyasobola kuyingirira luguudo olwo, lusigala bwe luli lulambike, tusigala tululabirira n'omukisa gwe gonajjira gw'okuteekako kolasi tuba tukola bukozi. Ezo 3 ne tuzikola, ne tugenda ne tukola oluguudo olulala, baluyita Kitatta Road e Kasaala, waliwo baluyita Kasaana, luli Kasaana lugata Luvule Kasaana. Ne tukola oluguudo olulala lwa wano mu muluka gwe Kalaga ne tukola mu Bulayi, ne tukola oluguudo bayita Pantaleewo, okuva bayitawo Omugenzi Pantaleewo okutuuka ku Ddundu, olwo ntulukola nizo mpya zenjogerako. Ne tukola okuva wano ku Ndya Busole okuyita ku ssomero lya Notre Dame okugenda Ekinoni, ne tulukola oluli mu muluka gwe Kalagala. Ne tuvaayo kati twakoze oluguudo olulala luli Kisagazi mu muluka gwe Bugabira. Ne tukola oluguudo olulala luli Ebutale, abagenda okuziika muganda waffe omugenzi Segirinye yali MP, okutuuka gye yaziikibwa, n'ekkubo owategekerwa okusabaawo ku kisaawe, n'ekkubo eryayitibwamu kati boddayo weewuunyuza n'okubula, twaluguddewo. Luguudo lunene nnyo olulaba lulabika bulungi lwa malamu, mita 8 obugazi, lulimu ebigoma, lulimu kibuli kimalamu kwali. Olwo nalwo twaluguddewo. Twagenze ere Matanga wali e Butende ne tuggulawo oluguudo oluyitewo Omugenzi Kamya okwetolera ddala okugenda ku kkubo erigenda Ebirinzi kugundi ku kijjukizo. So zenguudo zetuze tukola nnungi, z'amaanyi, zirabika bulungi, ziyamba ebitundu byaffe okukulaakulana. Zendese eziri mu pipeline kati zetugenda okukola sizirese kubanga ekisanja kyagenda mu maaso, era nagenda okuva ku Nyendo Mukungwe zijja baziwedde kuba tunaatera okutandika mu December January tujja batukola. Mulimu oluguudo e Kasanje twabongeddeyo oluguudo oluva Ekirowooza okugenda okutuukira ddala ekyo gy'omanyi
waliyo ekyansikiriza tukole oluguudo olwo omuluko ogwo tegulina health center naye ogwo gwekasanje naye waliwo father bamita father Senteza yazimbayo health center ng'omuntu privately naye nungi nnyo yeyamba ku bantu beeyo yagizimba ku kitundu ekyo naye nga tewali bulungi kubo kati tugenda kuliggulawo okuva ekirowooza lutuka ekyo gy'omanyi nga luyita ku health center eyo so abantu banguyira ogenda okufuna obujjanjabi oba oliawo ate ne gavumenti obuweereza bwayo eyinza okugira nga ebuyisiza mu ddwaliro eryo olwo tugenda kuluggulawo naye luno olulala tugenda okugulawo luli era katwadde mu kyalo Kasaala n'olulala luli Bulando so enguudo 15 okumalako ekisanja zijja kuba ziweze ezigguddwawo naye lwaki tukola ebyo ate nga byenjagala n'okukola mu kibuga nga ntutta obukulembeze bwakyo nti nga bwe mbikoze mu Nnyendo Mukungu ebyo njagala ebeere mu kibanja Kabonera ebitundu ebyo bingi eby'ekibuga Masaka bikyali binafu mu mbeera z'enguudo ebibanja by'abantu binene gyebiri omulimu ogukolebwa ogusinga gwa bulimi na bulunzi eyo ebbalibbali naye baagala amakubo batambuze ebirime naye n'okusengayo abantu basenga mangu ewante wali ekkubo ate n'empeereza endala gye baagala ng'amasannyalaze kubanga ne mu kibuga muno amasannyalaze ebitundu nga 5 ku 10 amasannyalaze tegannatuuka ku bantu abawera ebitundu 5 ku 10 tebannafuna amasannyalaze katulowooza nti bwe tusooka nuteekayo amakubo ekiseera ky'okutambuza amasannyalaze bwe kituuka amakubo ago ge gajja okuba nga gasimbibwako empeereza eyo enguudo naye si kyekisookerwako ekisooka omulamu omukulu era wonna bw'otunula ne ku posita yange kuliko kuliko ensonga y'okukuuma Masaka era n'okumutaasa taasa Masaka lwaki tumutaasa abakulembeze abazze babeera mu bukulembeze bwa Masaka kingenda okubuulira abakulembeze abazze babeera mu bukulembeze bw'e Masaka wano okuva nga tukyali municipality nejjo ly'abalimi twafunye ekibuga twakifunye mu 2020 mu nnaku z'omwezi nga 1 January abazzeeko awo bonna babadde beefunyiridde mu kumalawo ebyobugagga by'ekibuga ate ebyo bye bamalawo bye birina okwesigamizibwako enkulaakulana gyoyagala okutuusa ku kibuga ebyobugagga ebisinga ttaka teri kyankulaakulana kyotagenda kuteeka ku ttaka okuggyako ekiri mu technology owa IT information technology and computing ebyo osobola obikola nga tuli ku ttaka however era nabyo genda okulaba nga ku ttaka era weetaagako kubanga era ebisinga ojja bisimba ku ttaka tujja kuteeka gundi mu waiba tunakozesa gundi satellites zezinatuweereza buli kimu eyo tukisoboka era okulanga ettaka olyagala physical infrastructure zino zetuteeka tuziteeka ku ttaka kakati abantu ekibuga kino Masaka kyalina ettaka abazungu be basooka okukulembera gundi eno we bateekawo mu myaka gya 5 we bateerawo gundi eno gye bayita yali town board bapulaninga ekibuga ne bapulaninga kizungu oli bulungi ne wano wakati ne balekamu n'ettaka mwalimu n'ennyumba z'abakozi aba gavumenti ennyumba eya town kiraka nyumba ey'omuwanika nyumba eya kaawo district nyumba bonna baali balinamu ki amayumba gaweegali naye amayumba abantu abadde ku district ya Masaka bagatunze ne mu municipality bagatunze ate n'ekibuga Masaka bwe kitandise nabo batunda ebintu ebyo tebijja kutwala kibuga kino mu maaso kati nno ngamba banna Masaka njagala nkuuma ebyobugagga by'ekibuga ebiriwo ntaase ebyo ebigenze mankwetu naye nga nkyasobola okubizza mu ebiri ebisobola okudda kubanga ne kakati mu bunafu bwange ng'owa division nga tuli wamu n'ababaka ba parliament waliwo bye tutaasizza ne bikomawo ng'ate abatudde mu ntebe ezo nga meeya ng'ate yo afuuwa abyongerayo nga so tulwanagana n'embuyaga ye gy'afuumula ebitwala bwe tusobola okuzza ne tusobola okuzza bye tuzza era mu kiseera kino nze kennyini nga mpita mu kanso yange wano abantu baffe ab'okusaza balina akatale naye bulijjo akatale ako tekaliiko kyapa era twagenda n'okwegendereza nga waliwo abantu abadde batemako obupoloti naye naye bonna twabusse bonna akatale tukafunira ekyapa
n'akalala keekato wano nako twakafunidde ekyapa era yes awo okukutaasa naye kulimu okuzza otaasa kubanga bw'oteeka ekyapa wekitabadde akatale n'okafunira ekyapa oba onywezezza kyokka mubaddemu okutaasa nti kwebyo byonna byonna bye twafunidde ebyapa kwabaddeko obupoloti obwasalibwa ng'ate omulimu ogwo gulimu abakozi baffe wano n'abamu ku bakulembeze abalonde naye obwo bwonna bwonna twabusaanyizzaawo ne tusobola okukola ebyapa ebyo mu bujjuvu bwabyo eyo nsonga yakutaasa n'okukuuma ebyo naye nekirala kyembongerezako abantu nga tukutaasizza tukuumye ate tulina okubikulaakulanya kuba tojja birekanga bwe biri tulina okuteeka enkulaakulana ku ttaka eri ekyokubiri tulina okuzimba okugula ettaka eddala kubanga ekibuga anti ekibuga mu kugaziwa wafunirako ebitundu gy'otaawanga buweereza ate nga mu kiseera kino bwe kifuuka ekibuga olwaleero wayinza okuba nga waliwo obuweereza bwotanatandika kuba wagamba nga obakuŋŋaanyamu kasasiro kubanga mu kiseera kino tewali yagenze kitanga kukuŋŋaanyayo kasasiro abantu b'ekitanga abantu b'ekakunyo abantu bawano waliwo omuluka omulala oguli wano kakunyo kitanga tulina kyamuyimbwa egyemiruka tetunaba ekisooka ya kasasiro tenafuuka nnyo kizibu bakyalina n'ebibanja mwe bamuyiwa naye ekyo kyakiseera buseera ekibuga kikula gyebujja ebibanja bijja kuba tebikyalimu abantu bazimbyemu bakozeemu maduuka bakoze eki nga ewaayibwa nga kasasiro n'avundiramu n'osimbawo omusooli ne gubala waliwo nyumba bw'oteekayo nyumba batakyateekawo kasasiro naye neyagendawo abafulumya kasasiro kakati kitegeeza nti tuteekwate okupulaninga ku nsonga ya kasasiro n'ebintu ebirala obuweereza obulala n'amasomero n'amalwaliro kati kitegeeza nti mu kulengerera ewala oteekwa okugula ettaka mu bitundu ebyo libeereyo nga lya gavumenti eno munoonye gavumenti butya bweteekako enkulaakulana bwebawa amalwaliro naki naye nga ettaka mulikola ki mulirina ettaka tujja kuligula erimu libeere nayo tutuuke n'okuvaawo abamu nga tetukozeeko byankulaakulana naye nga ettaka tulireseeyo ekyokulabirako ekisooka Nyendo Senyange ku mulembe gwa Ssentebe yaliko kati omugenzi Kabula Soke yagula ettaka ebujja acres 3 nezibeerawo okumala emyaka nange nengenda nenfuuka Ssentebe nange nenzikuuma nezibeerawo juzi ababaka baffe aba parliament bwe basobodde okutulobingira gavumenti eno naffe tufuneyo omugabo tufune ku kyebayita seed school gavumenti negamba nti seed school tusobola okugibawa naye tugiteeka ku acres 5 muzirina nebambuuza owaayo weeziri nembagamba nti sizirina naye nsobola okuzifuna kubanga nyinawo 3 ate waliwo omukisa nsobola okugula 2 n'empeza 5 process netandika ebujja netugula acres endala 2 kati waliwo acre 5 twamala ddano ziteeka mu mannya g'essomero seed school government tulinze kutuzimbira seed school gyendowooza nti mwaka gwa byensimbi ogwa 2026 2027 ejja kumalirizibwa era 2027 ndaba ku nteekateeka ya gavumenti abayizi bajja kutandika ogisomeramu kati ekyo okifunye kubanga olina ettaka singa twali tetulina ttaka gavumenti yali tetuwa seed school kati nze ekimu ku miramwa gyange kugula ttaka mu bitundu by'ekibuga ebyenjawulo lirinde enkulaakulana eneeteekebwako okusinziira ku bwetaavu era okusinziira n'ebitundu ebyo bigenda bikula. Naye meya wakati enteekateeka zo z'olina okusinziira ku manifesito yo nga meya w'ekibuga Masaka City oli abuuza nti aliko inkambenti onoomusobola aliko inkambenti ate alinaki ate buba bululu si bululu okujja nga ye bamulondesa mayinja naye buba bululu nja kumusobola kubanga era bulijjo abantu bazze bannonda nga bannondesa kalulu naye bwe kiba nga kyavudde mu kalulu nga mayinja sijja kumusobola owamayinja sijja kumusobola naye owakalulu nja kuwangula sebo
nja kuwangula olw'emiramwa gyange kubanga tuli banjawulo nze naye byatakola bye ŋŋenda okukola. Ekisooka ekirala nyinza okugambayo ekintu ekinene, omulamwa omulala omukulu gwakukuuma bannamasaka tubawe tabakuumye bannamasaka tabakuumye. Njagala okuwa ekyokulabirako ekisooka nga kyangu nnyo. Ekibuga kino Masaka kiwangaddewo ng'abantu baamu abalimi balima, abasuubuzi basuubula. Abalima ebirime wano akatale kabyo ak'amaanyi kali mu Masaka wano, ate si wano wokka Masaka nti naye ebbendebendero nalyo eri e Masaka akatale k'ebirime akakulu kali wano mu Ntabiro. Abantu bajja ebirime ebyo byonna ne bajja babitundira wano, n'ababitundira ku butale obw'e Kampala basuubulira wano. Era ojje weegendereze ku lunaku olw'Emmande n'olwokubiri loole engeri gye zitikkamu amatooke, ennaanaasi, ennyaanya, biriŋŋanya, ntulamboga, bogoya na biki byonna byonna ebimu oyinza naziraba ku Welcome awo nga zitikka ku Welcome nga zitikka zitwalewa e Kampala ne mu bitundu ebirala ebyetoloddewo. Kitegeeza akatale kabyo kali wano akakulu. Naye abantu ba wano kyobola nti wano twafuna obutale bubiri, agromarket, butale bwa balimi busimbye ku birime, ak'Ennyendo n'aka Central Market wano. Kati obutale obwo mu nteekateeka zaabwo buli kamu kayina olunaku lwe kamanyiddwa nti ebirime bireetebwa mu bungi abalimi ne babisuubuza abantu. Ffe kye tuyita ekyamubuulo. Abalimi bonna gye yali ayina bokisi y'ennyaanya emu, ayina akasero ka biriŋŋanya, ayina obutunda ekkutiya n'akasero ku lunaku olwokubiri mu Nnyendo aleeta. Kakati bw'aleeta tatunda katunda kamu kamu, asuubuza abo abajja abakolera mu katale k'omu Nnyendo ab'oluberera ne bamusuubulako. Bw'agenda olwokutandika olwokusatu olwokuna olwokutaano ne batandika okulenga obutunda oba n'ebyo ebintu ebirala byonna byonna ne balenga ku midaala gyabwe, abantu kwe bagenda bagula akatono akatono ako ne batwala ne babeerawo. Akatale ka Mubuulo n'engoye enkadde zimanyiddwa mu katale ka Mubuulo. Ebyo ndowooza abakulidde wano mu Masaka babimanyi bulungi. Obutale bw'Omubuulo mu Masaka muno bubadde empagi nnyo mu kukulaakulanya bannamasaka so ne Kampala, kubanga abasuubuzi bangi ab'amaanyi nga asobola okuwaako kubamu abantu nga Basegawo ab'amaanyi abali e Kampala, bakitabe b'Abahamu, Basebalamu, mwattu bakolanga mu butale bwa Mubuulo. Akabe wano mwami Batesta omu ku bantu abakulaakulanyiza Masaka wano wa Kalungu Traders, mwami Batesta batandikira mu butale bwa Mubuulo kuvuga magaali, kuvuga munyu, sukaali, biki, sabbuuni babatwala mu butale gye bavudde ne bagaggawala. Kakati toyinza kutta kintu ekyo kubanga obusuubuzi mu Masaka awe butandikira. Kakati jjo lyabalamu mu 2022 23 akatale bwe kaggulwawo, Meya Namanja aliko yali tagobya abasuubuzi Mubuulo, yali tamugye muno anga amugobye Mubuulo, yali agobye Mubuulo ye akatale alaba ekibuga kikuze tekikyetaaga Mubuulo. Kati nze nalwanagana nnyo n'aba ministry eya local government neya trade okulabika nti bategeera kye bayita Mubuulo nti kintu kyanjawulo mu Masaka. Bayinza okuba basanze obutale obulala bungi obuzimbiddwa Fort Portal, buzimbiddwa Tololo, buzimbiddwa Mbalala, Ejjinja, Eggulu, Arua, naye kye bayita Mubuulo mu Masaka kyekimu ku kyotayinza kwawula n'abantu mu by'obusuubuzi. Era sebo Meya yali agobye Mubuulo, nze muzza ng'ate nkulembera Bukulembezi division. Kale nabo bamanyi bennyini ab'akatale nti nze nabazza nga ndi Meya wa division ng'oli Meya w'ekibuga abagobye. Kale nabo okubeera n'obukakafu nti bali safe, security yaabwe ebali munza ate kufuuka Meya wa kibuga.
kuba ate tewali babakwatako wabula nja kwongera maanyi mu kuteekerateekera ekyo aye n'abantu bategeere ekimu ku byenjagala bibeerewo abantu obusuubuzi buno tuleke okutunuulira okukulaakulanya ekibuga okukiyonja n'okukola ki ate ne tukirabanga ebiri opposite ebikontana n'ebyobusuubuzi ebimu ng'amagebe ebiri tebikontana n'ekisinziira butya bw'okoze eki bw'obiteeseteese nze nzikiriza nti bwe naafuuka meya era kino kijja kusoboka meya w'ekibuga wateekwa okubaawo oluguudo olujja okuggalwanga wano mu Masaka ku lunaku olwokutaano akatale k'omubulo kwongera okuba ak'amaanyi eyo oluggalwe nga balukozesa olunaku lumu mu wiiki era baalewo ebintu batunde oluwungeera bategule okuyonja kubeerewo ekiro kyonna okukeera ku makya olunaku lw'omukaaga nga wayonja wayitirivu ekyo nja kukikola kubanga ndaba nti abantu gwe mukisa gwe bayina okusuubula bakulaakulane balabirire amaka gaabwe ne bakulaakulanye neggwanga kuba n'omusolo bagusasula kati yenteekateeka yeetaagisa so okukuuma bannansi bannakibuga kintu kikulu era mulamwa ekirala bwe naaba nga mpangudde olunaku lwe naalayizibwa nja kuwa enteekateeka yange y'ennaku 10 ate mugitunuulire mumuli bannamawulire ennaku 10 we zinaggwerako ojja kulaba kye naaba nkozi okusinziira ku nteekateeka gye mpadde mukole assessment mu nnaku 10 bino bye nagamba nti byakutuuka mu nnaku 10 bijja kuba bituuse tujja kuba tubikoze manyi tujja genda tubitemaatema okulaba ebintu ebiri achievable mu bbanga eri tubikole ate tubesigale nga tuli ku mulamwa nnaku 10 bwe ziggwako ate otandike ebiddako meya nga tumaliriza kusoomozebwa ki kwosanze era byoyagala agenda okuddira mu ofiisi muno kwaba atandikira agenda okunzirira mu ofiisi muno ekirungi si mupya nze gwentambula naye era nga mmanyi nti ajja kuwangula nange empangule tujja kuwangula gyendaze empangule naye wazze awangule mbadde nkola naye mwami Yiga Joseph speaker wa division eno buli bye tukoze wano tubikoze naye buli bye tukoze tosobola kukola mulimo gwonna nga kanso teyaguyisiza yabadde omukubiriza w'olukiiko tewali kye tutuuseeko kyatamanyi bwe twakitandika bwe tukimaliriza era tagenda kusanga buzibu ebintu ebisoomooza ebimu bibadde bifuuka ebisoomoozo eby'amaanyi olw'okubanga omutwe gwa waggulu atwala ekibuga takolagana bulungi na divisions mutakolagana na divisions wajjawo obulemu naye bwe mbanga nze mmeya w'ekibuga bano bammeya bazi divisions kijja kuba kyanguwa kubanga n'emisolo tujja kugitereeza bulungi engeri gye tusoloozebwamu tukendeeze n'okubulankanya ssente mu misolo kubanga nze wano bwe mbeera ku division office egaba contracts eya procurement sinze gisupervising ate meya yagitwala waggulu kuba division tezina procurement officers kati ewavaayo obulemu nti oluusi ebikulembezebwa nga bagaba contracts ate ffe bannanyini ku managing contracts ezo abacontractor gye banaakolera si bye tuba twagala kati niwesanga emisolo gifa naye bwe wabanga n'owa waggulu olulimi lwayogeza lufaanagana amanye ebyaba abali wansi bye baagala tekisobola kuba kizibu kitegeeza ne contracts zigabwa bano bansolooza misolo nga mumaze okukkaanya nti kati mulamwaki nti omusolo bwe guti twagala contractor nga ajja kusobola okukola bino na bino na bino okuzimba kino twagala contractor nga ajja kusobola okukola bino na bino na bino so muwuliziganya bulungi gwe ngaali waggulu ku mother council n'owuliza neero wa council ne mulaba nga mwenna mukola omulimu ogutambula obulungi so njala kuteekawo relationship eyo ebeere ennungi nnyo nnyo wakati wa city council ne division councils kasaze n'abeere ennungi tetujja kuddamu kubulwa mu misolo tujja kugukuŋŋaanya ate wajja kubaawo n'obwerufu mu kugukozesa naye ekirala nti ekijja okweyongeramu kye tujja okwetaaga yengeri gye amasomero gye galabirirwamu naddala amasomero ga gavumenti inspection obulambuzi naki bibulamuko naye nga ate bigenze kati ojja kusaba abalambula amasomero entambula bazifunye amapikipiki bagalina naki kati kyetaaga okuteekayo ennyo eriiso okulabika nti bongera okutunuulira amasomero okulaba nga amasomero
gasomesa bulungi abayizi, amalwaliro gaffe gajjanjaba, abakozi babeera mu mirimu gyabwe mu budde. Yes, ekyali nnafu ekyo nkimanyi nnafu, naye wabaddewo ebigifuula ennafu, naye bwe mukolera ewamu ali waggulu n'aba wansi mujja kujjamu omulamwa. Esebo neyanza nnyo sebo Fik Media okujja okumpa omwaganya okubaako kyenjogera mu byobufuzi ebyeggwanga okutwaliza ewamu ebyekitundu kyange ekyajjenda omukungwe naye n'ekibuga Masaka, ebirooto byennyina ku kibuga Masaka. Naye njala okusembyayo ekibuga Masaka ensonga ekwata ku kasasiro, kubanga ojja kusanga nti ebintu bya kasasiro mu urban councils zonna mu Uganda yonna n'ebweru waayo wano mu East Africa naddala wemmanyi obulungi nti ensonga ya kasasiro ekudde wansi ne waggulu, kyekimu ku bisoomoozo ebisingayo. Kati kitegeeza ne Masaka awo esoomoozebwa mu bya kasasiro. Essaawa eno tulina ekifo mwe tuli wa kasasiro e Bulando. Ekifo ekyo mu nteekateeka ekifo ekyo kyali tekisaanidde kuyibwamu kasasiro kubanga kiri ku lusozi, ate bw'oyiwa kasasiro amala asobola okukulukutira mu bantu bw'aneeyongera mu maaso, naye n'ekifo ekyo tekirabiriddwa buki bulungi, ate ng'omulimu kyetaagamu nga kya kikobukko ne kiba nga tewali ate ebikulukuta bivaayo kukka mu bantu. N'ekirala tekirabiriddwa bulungi, naye nga mu nteekateeka ya gavumenti ez'ebitundu divisions omulimu gwazo kuyoola kasasiro mu bantu namutwala mmugiwa mu bifo owateekebwateekebwa. Kati ebiddako awo ku kasasiro n'ekifo ekyo kanso enkulu yeeyina obuvunaanyizibwa, naye wano omulimu ogwo gwalagajjalirwa. Tujja kukitereeza nga nfuuse mmeeya w'ekibuga, naye n'ekirala ekikulu nja kutandikirawo n'eddima eddene ery'okunoonya ettaka ery'okukolerako ebyakasasiro, ate tulobinge ne ku projekiti ennene ezisobola okutukolera ekintu ekyo nga si kuyiwayo buyi kasasiro, naye ng'asobola okubeera nga afunzibwa n'aggyibwamu ebigimusa n'okusootinga bino plastics naki bwe bityo ne biddayo ne bikozesebwa, ne kibeera nti tetusuubira ate mu bbanga ttono kujjuza kifo ekyo kufuna bizibu ng'ebyavugwa ekiteezi, wewaawo bitwala ebbanga naye bwe bijja bya bulabe nnyo. So eyo nayo nsonga nkulu nnyo, naye ate ekiwerekerera ebyo nti n'abantu baffe mu bitundu mwe bali olw'okuba bafunze tebakyalina nnyo bateeka kasasiro, ate nga ndese mbadde nkitandiseko mu division ogenda nga tugula ebipipa bya kasasiro bye bayita skips, olw'okuba nti tulina emmotoka ya skip loader empya. Eyo emmotoka empya ebadde tuyambako, kati tugenda kwongera okubagulira skips bagende ng'ebitundu byaffe ebyenjawulo mu Nnyendo, mu Kasana wa bagenda bafuna skips Ssenyange mwe bateeka kasasiro. Emmotoka nebeera nga omulimu gwayo gwakwetoloola nga extra skips ezo ezitwala okuziyiwayo, abantu obuyonjo bweyongereko. Ebyo byonna byetugenda okukola. Ekirala ekisemberayo ddala nti abantu baffe balina obulumi basasula emisolo oluusi gibeera mingi nga si gye baali badde nga basuubira okuba nti baali badde ekyo gibanyonyonta, naye ekireeta ekyo nti wano emisolo bwe gigerekebwa mu kimugunyu, omuntu alabira bulabiza nga bamutaddeko gwesasula property tax emitwalo 5, 7 oba kakadde, naye nga bwe bagenda okukola assessment ebyavaamu teyabimanya, talina gyakubira ndulu. Njaba bategeeza nga nakatuukira ddala era olulayizibwa ku bwa meya bwa Masaka City nja kuteekayo kwo kye bayita tax tribunal, akakiiko akagonjoola enkaayana z'ebyemisolo. Abantu baffe gye balina okuwaaba ensonga ezo era ne batunuulira ensonga zaabwe ne basobola okuba nga bafuna okuddibwamu n'obwenkanya ku misolo. Tax tribunal kiri mu mateeka, naye council zaffe zino meya naaliko teyakiteekawo, meya yaliko teyakissaawo, wewaawo twabyogerangako nti tax tribunal eteeka okubeerawo, tebagiteekangawo. Kati abantu baffe balina okukaluubirirwa okwo, balina obulumi, bizinesi zaabwe zifa kubanga bagibwako emisolo gye basobola okunnyonnyola nti si gye gyali saanidde kusinziira ku nfuna yaabwe, naye ng'omulabi ye takifaako, okuggyako nga bazze ne bakunnyonnyolerawa nga bafunye wantu gye beekubira enduulu. Nja kubateerawo tax tribunal ekole ku nsonga ezo. Tweyanza nnyo tweyanze getubadde ne Meeya Mulindwa Michael Nnaku Musana nga yakyaliko ku division yaffe eno eya Nnyendo Mukungwe ekisanja kino 226 ajja mu kisanja ekiddako ali ku kaadi ya Democratic Front DF omukulembeze
ye owekitiibwa Sir Mathias Mpuuga agenda kubeera nga naye ajja Nyendo Mukungwe MP so naye mumulabirenga ddala. Okay. Otegedde bulungi nnyo. Meya ye agambye no office agenda kubagivaamu ate adde kuyo waggulu eya Masaka City. Tujja kubanga tukomawo naye mu maaso wali ndowooza omwezi ngwa ogujja bw'anaaba ayinawo akadde oba bw'anaaba afuuse bize era tunaalaba engeri gye tunakikwasaganya ayongere okutunnyonnyola bingi byogeddwa naye ate era waliwo bitayogeddeeko olw'ensonga y'akadde nti tuba tetwagala programs zino ziwanvu ennyo tuzitemamu ebitundu bibiri so tuba twagala ate olabe ebiwanvu nnyo kubeera tumanyi oyinza obutakola ki oyinza obutabiraba ate ng'oluusi kyotalabye kyekyamakulu ennyo okusinga kyokoze eki kyolabye. Kale tujja kubeera nga tumukomyawo twogere ku bitayogeddeeko leero atubire ne road map ye okusinziira bwagenda okampeininga mu bitundu byammwe ebyenjawulo ku byalo byammwe eyo ku miruka gyammwe ajja kubeera nga atuyisaamu omwetegekere. Kale nsabata kumira mpeera abankuumire nyongera okujjukiza nti ebigambo biba bya muntu Ssekinnoomu nga bwe mukuleetedde wano teba bya fiiki ng'omuntu oba fiiki media nga kampani wabula biba bya Ssekinnoomu nga bwe mba muleese. Nsabata kumira mpeera abankuumire mbeere bulungi mweraba.